ku hosting erinnya lyayo n'oteekako address yaabyo n'oteekako bino bo babirina bizip code n'ebiki. Let's go down. Kati tuli kati okalaba wano batuwekagira, then we have to click downwards. Kitegeera kati kagenda kuleetera ebyo ebintu, kagenda gamba dear olina okuwandiika erinnya lya family ekuhostinze ne bakugamba hope this letter finds you well, my name is, oteekawo erinnya lyo, I'm writing to express my interest in becoming an au pair for your family. I am excited about the opportunity to live with your family and contribute to the care and development of your children. Kati ebintu bingi sigenda bimalayo naye gwe wandiika mukwano gwange ayagala okuwandiika ekintu tosobola kuwandiika nga opea, you might want to maybe ekintu kyonna kyonna kyoyagala, oba oyagala kuwandiika nga nti mulimu gwa receptionist oba gwaki. By the way, this thing, it's really, really good. Bananga, abantu abatasobola subscribing, I don't know, simanyi kiki kyamuliko. Information, it is really, really good. Information ibayamba. Kati ojja kugira ebintu ebyo byonna then omalirize oteekewo erinnya lyo. Oteekewo warm regards, Namubiru Anit. Osainingeko n'okusayiningako, as simple as that. Oba tosayininzeeko oba kiki, this is what you need. Osobola okikola, I know you can make it nga togenze wa muntu mulala yenna. Kansuubira video ebayambye bannange mu commenting wansi, gisharingire omuntu, sharingire mujjawo, gisharingire mukwano gwo, gisharingire omuntu gw'otamanyi, gw'otayagala kubanga tomanya, mu copying the link gye musindikire. I love you so much.